akugambye wakati ng'osabira okumalako omwaka gwa 2024 ng'oserebulatinga saba nnyo Katonda era sabira ensi yaffe Uganda omaleko omwaka gwa 2025 kubanga guno omwaka gugenda kubeera gwa fire muliro sibyogera kubatiisa naye nze nabagamba nzize nga mba nnyonnyola akabi akali mu BRICS senga BRICS eno ejja n'ekombayininga mu Commonwealth State whereby nga state ebeera mu buyinza obwo ebeera teyina powers oba amaanyi g'abantu nga tegayina Museveni tagalina kyekyo kiri mu Uganda. Russia eno eri mu West Africa ebintu bibadde safe nnyo kulwaki ti dictatorship zineno bajuntas abadde bawamba babadde balina amaanyi g'abantu nga bagalina era bakera ku makye ne bagamba ono France tumufulumye okitegeera wabula bana abasajja kye bakoze okukwata Uganda eno giteekayo n'ekibuli just baagala bwagazi kusooka ya America na Bungereza kye baagala okukola naye ate ne France gye bagobye eri waggulu mu West Africa ate naye ezze mu East Africa ne kombayininga ne bana abasajja dize combine effort eya Europe yonna kati tebikyali bya America na Bungereza wabula ne Europe ebyegaseemu ebintu bya Congo ebyegaseemu kati wano fire kitegeeza buli mwalina okujasikeyo kaasiseyo nakugamba eno battle ya interests naye ffe bannayuganda tusobola okwekontrolinga tuyisobola okontrolinga olutalo luno kwaffe tusalawo akeera ku makya n'atulaga omululu nga tumugoba kati ne France gye bagobye eri waggulu mu West Africa gyeyo obusungu n'ebuleeta wano nkugambye ngenda kuza omwezi lumu January omwaka gwa 2025 Uganda egenda kufuuka member wa BRICS patana member wa BRICS okitegeera naye nkugambye luno lutalo okitegeera lutalo wakati wa dola ne BRICS wakati wa Trump ne BRICS wa Trump administration yejja okitegeera naye ate ekyo munange nga tunakigenda mu n'ekirala kigire kino kyekiri e South Sudan okiraba olengera ekiri e South Sudan nakyo kiraba nti nakyo kitokota kati America erangiridde okuba sanction buli ali mu lutalo lw'e Sudan ani Museveni ono Museveni gwe bagenda okwokyeza nakugamba zino zigenda kumunyiga tugenda muluma mu state nga munafu ate tuyambiddwa tine Nairobi process egenda kubeera activated kitegeeza ki ti muna Uganda energize organize yesaawa tulumba omusajja ono tumulage kiki tuli okitegeera ko batujoze banga ddene this is the high time tukikole if we miss this tetugenda kuddamu kufuna opportunity ndala Nairobi process once it is activated jukira M23 essaawa eno kino ngambala yiyo kuntemako omukono M23 eyingira Uganda buli lunaku abahutu basitudde enkanda egundi enkundi yawe Tanzania I mean e Congo FDLR bebana abahutu ba indigenous bananyini bagundi temujja kunjogeza luzungu wano bananyini bensi gye bayita Rwanda Kagame era yefiaye abantu bano okuddayo kyabadenga atya kakati era abahutu begase ku maje gachi begase ku maje ga Congo bagala kudda waabwe okitegeera abahutu bagala kusinzira Congo badde waabwe bakoyeyo naye njagala mujjuke nti era Museveni yazanya party nene nnyo okunyigiriza abahutu bano okubagoba mu nsi yaabwe okugenda mu Rwanda Kagame gyabadde abakuumira ebbanga lyonna Kagame yabadde abakuumirayo essaawa eno bagamba nabo bakoyo bayita abayekera nga balina gye baava kitabuse 2025 tegugenda kubeera mwaka mwangu aidha tulina okukikola twemaleko bino kubanga ne wona agamba nti ogenda kutula musajja talina sente abalasha bano wadde bamutadde mu BRICS tebamuwa sente tebazimuwa kubanga bakimanyi aliyo kaseera buseera kubanga tasitana konvinsinga bannansi nti naakole ki awangule entebe oba awangule support yabwe bakimanyi baluzinga teri business ate mu America akimanyi ti alina numbers mu Uganda awo naye numbers zino nakugamba baba ino ziconverting into a weapon we are weapon tuli weapon esinga ne nuclear tulina kola ki just to organize to stand up and raise to activating buli kimu okitegeera kati wakati ngona agenda kuwa sanctions e Sudan nabagamba nti ono yali babega golutalo lugenda maaso mu Sudan kyovola bakaluka Sudan akabade kalina okubeera mu December ono bakongedde paka mwaka gwa 2026 bakongeddeyo kitegeeza akalute kagenda kubeerayo basoke bamala okutereeza embeera lwaki Museveni yali agala kuwamba Salva Kiir yali agala muwamba oluvannyuma lw'okujemera orders ze kati yero laba flaga za Sudan zeewubana za America Omumerika atandise okuwamba East Africa yonna nakugamba bano nga banaakuba omuntu basooka kumwetoolola essaawa eno Museveni ne Kagame basigaze ebizibu America ejjo nakibalaze nti yayisizaawo ningenega Museveni afulume Bungereza agambe Museveni afulume European Union yonna yeegase ne ku UN bagamba
Museveni fulumya amajego, Rwanda fulumya amajego mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Congo. Wabula Kagame yagamba nti ali eno kulwanyisa kabinja ka FDR DLR mukagala kuwamba. Naye nga mujjukire be bano ba originals baki beggwanga lye bayita Rwanda yabagobayo. Akati fear ati abannansi okudde ewaabwe. Bugenda kuseka nono 2025 videos zino nziteekako date nina ensonga lwaki nziteekako date. I want you to save these videos. Muzisaving. Okitegera? Kakati gwe naawe bakugambye nti ogenda mu BRICS. Naye mujjukire already tuyina China already etubba goloza Uganda egenda kufaanana etya nga tugenze wansi wa BRICS nga tuli under dictatorship ya Museveni. Muloza kigenda kubeera kitya? Okitegera? Kigenda kubeera kitya mu Uganda gwali awatudde. Ono omusajja kiyakoze ng'akwata akalulu jukira process ebadde ino okutandika ngenda kuzo omwezi 3 omwezi gwa January omwaka gwa 2025 omwami ono yabyongeddeyo ng'asuubira ekigenda okuva mu summit eno asooka alabe amale okulaba ki ekigenda okuva mu summit eya BRICS byali mu kweka kati bakukuta naye wedde nagi breakings edda nabibawadde ne mbagamba nti ngenda kuzo omwezi 1 January Uganda egenda mu BRICS naye mujjukire bano abakommunist bano bo tebafa ku bya ddembe ly'abuntu tobanyumiza tobibabuulira ebyo oba mulondo bate mulondo bakuba emigo bate bakuba mwe mumanyi bo kasita bafuna ebyobugagga awo wetwolekedde muna Uganda awo wetuli sogera mu bogezi ngenda kuzo omwezi 1 omwezi gwa January omwaka gwa 2025 Uganda mugenda kufuka ba full partner state ba BRICS summit yatudde nga bagera ku nsi 3 Algeria Nigeria ne Uganda balonzeeko Uganda nakugambye ensi ze babala BRICS ekiruzinga kyonna kyono oba otawulino nalo negenda duluzingira wa senga Uganda gyesigaza yokayoka emu bweti egenda neyingira America negijijjako ate nga odds tezigatta okitegera tezigatta nakugambye ono omusajja babakubye yala olwaki nti babagambye ebyobugagga bya Uganda okuddamu okukwata ku byobugagga bya Congo sasi bibadde biyitira Uganda na Rwanda ne bigende Russia yensonga lwaki bana abasajja bagala ba activating a Nairobi process bakubira omuntu kati kitegeeza ensi za East Africa zona zino okujja zitukiriza endagaano eno teri kweri amulu kwe kuluno teri tulina okulaba Kenya ng'ekutte ebyokulwanyisa erumbye Uganda tulina okulaba Tanzania East African Forces nga zirumbye Uganda senga M23 kagitanda neyingira Uganda akugambye saawa eno M23 eyingira Uganda buli lunaku okitegera era yensonga lwaki bagambye jukira bali bagana ennyonyi ne drone okola ki okubuuka nga bagana Kisekedi okubisa abantu bano drone kati bamugambye go ahead era bakuba M23 esaawa eno mu Congo yekwese mu church yekwese mizikiti yekwese masomero yekwese ne malwaliro abalala bayingira Uganda okitegera yekwese ne malwaliro lwaki akabinja k'abahutu abagenda mu Congo begase ku majega Congo ne ba machineries abaleetebwa Bungereza na America okuba M23 ogifulumyawo they are the same forces kati mugenda kulaba nga balumbye Rwanda eno nga basinzira mu Congo then East African Forces eyina okujja mu Uganda nkiddamu under Nairobi process East African Forces zina okujja mu Uganda zijje M23 dead or alive senga Museveni abalemera kibakakatako kuba emundu balwanagane ne UPDF bajijjeyo ku mpaka eyo ye Nairobi process nkugambye Tshisekedi wava mu America wati ku trip ye agenda kusisinkana Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ye champion wa Nairobi process not Samei Ruto. Samei Ruto wamala okuwangula akalulu yagamba engeri Uhuru Kenyatta yabadde nti yatambuza Nairobi process agisigale mu kuba yagitegeera yensonga lwaki ono Tshisekedi bamugamba kuyingira office yani ya Uhuru Kenyatta okitegera bamugamba kuyingira office ya Uhuru Kenyatta ku activating na kwana bagamba nti Rwanda process keganye ekiddako kigenda kubeera kira kubanga Nairobi process yo sinsazeemu weri ekyo twali tukisuubira mwena abaludde era abalaba video nga basazamu Rwanda process kati ekyo tubadde tukisuubire era we tusuubira naye nkugambye olutalo lujjira Uganda na Rwanda muna Uganda ki nabagamba era ne mu video yange yasooka nabagamba tuyina okulaba nti naffe tutapinga mu masanyalaze geno opportunity ezze okulaba nga tugoba Museveni oyo we have to use this opportunity tugobe Museveni. This is the high time we do this. Abanyarwanda bo bagamba eno opportunity tetuleka tugenda kukuba Kagame. Abahutu abali e Congo bagamba tugenda kukuba Kagame nabagambye ali mu Burkina Faso je yagenze ewa Traore
kufuna maje gajje gamuyambeko naye mujjukire bamaze omusalawundinga yenna tegalina bases wagenda ku besinga